leero mwenkyaliza Geno Bigirwa president wa Eastern Revolutionary Platform tuze okwogera ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye bamukomeza olwalo mu kkooti mujjukira bulungi Bigirwa luli bamutwala kaguddeyo Leero talinnyeyo naga nti owange binangwa nkoto ebintu nga zibyangu nnyo kale nno wetugenda okutambula olwali tugenda kwogera nnyo ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye balooya abazze n'ebirala byonna ebigwa mu kkoero tugenda n'okwogerako ku president w'ekibiina kya National Unity Platform ebweru w'eggwanga gyali mu kiseera kino kiki ekiriyo okubeera ebweru w'eggwanga kunatujja mu struggle gye tulimu n'ebirala bwe bityo njongera okutumira ku mukyala Namukasa Sala Namukasa nkutumiddeko nnyo webala obuvunaanyizibwa omukyala Nanyanzi mukulu tunawe akutumiddeko nnyo ndowooza mu puroguramu eri eyasooseewo mukyala Namujju webale nnyo okulwanirira eddembe ly'abantu banga b'enkyaza n'abalala mwenna bambi mukulu Ndawula Peterson Mwesigye mwenna mbaagala tumusiime Dr. Mpayire mwenna mbaagala nnyo sokubuza abatulaba abalungi ate ndi musanyufu okomawo waneeno sebwana kwezi abantu bakusiima nnyo era bakwagala nnyo bebaza emirimu gy'okola abantu baffe abeeka muli bakulaba ennyo kubanga nze kati buli gye ntuuka amawulire ngasangayo era abantu baffe ab'oku Ddooni ekamuli mwebale okuwa abantu amafuta mwebale okuwuliriza kwezi batumira nnyo mwenna management abantu baffe ab'Onsoma Market ab'okupampu mwenna mwebale emirimu gye mukola abantu baliira data muganda wange naddala nga bagenda kulaba Geno Bigirwa Moses abantu baliira data ebya serious so nkyensobola okukola kubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala ndeeta okulamusa okulungi okuveera mu bitundu by'omu East mu Busoga nti basebo ne bannyabo mwe abatali b'e Busoga abatali b'omu Eastern Uganda tubategeeza nti Eastern Revolutionary Platform tweyongera okubukaala tweyongera okusaasaana era tusaba mutuwe obuwagizi bwonna banaye mutuwe obuwagizi ebyobufuzi biwagirwa abantu ba wansi ebyobufuzi biwagirwa abantu ba mu kitundu ebyobufuzi bikontrolingibwa abantu bananyini kitundu kati mulaba idea nga ya kitundu kyemmwe mugiwa amaanyi okitegeera mugiwa amaki amaanyi so mweyo embeera netubanga yes nembanga nga mbagamba nti banayi mumpagire ne tiimu yange anti yeyo support gye tugamba muwagire ekintu kino mukiwe moral support financial support ne support endala yonna okusinziira ku wisdom yammwe kubanga ebyobufuzi byakwenyigamu Museveni mu kinaana tiyalina space nga tuwali amukiririza bwe busajjasajja obwaliwo mu kiseera ekyo bwambalira kawuneza emikono emimbi obote amuyita Munyarwanda bali abakyoli bagamba wuyo Nyarwanda abalala bamuga Tanzania ba left right and center tebamuwa space neyenyigawo umbe mwawagira Geno Museveni mu kinaana nga temulina mukakafu kukyaliko lwaki abantu b'e Busoga temuwagira Geno Bigirwa Moses lwaki so muwagire ekintu kino tuve ku eno level kwezi bino bye twawandiikira bannaffe ab'ebibiina by'obufuzi nti tukolere wamu okwegayira tugenda kukomya mwaka guno ekyo eyo topic nga tugivaako nga tumanya ebyokukolagana mu byobufuzi wano mu Uganda tebiriiwo buli muntu asaatuuke bibye enamba eri 0772 849 888 ne 0704 965 448 munkubire banaye tuwaye mumpereze WhatsApp message njagala okwebaza diaspora bakuwadde akamwanyi bannange diaspora tenakola kimala naye nebaza sofa omulimu gwe mwakakola buli lwefuna omuntu nagamba ndi Ohio ndi Massachusetts ndi California
ndi Canada ndi South Africa ndi Dubai naga naye nkwagala nnyo ne mwami Kwezi mwebale nnyo genderaawo nsanyuka manya nti obubaka bukola ki butambula kakati njagala kukubira bukubizi bantu ate waliwo abakwebaza ate ne bateekako n'akamwanyi mwate ate muli bansuso nnyo na musajja wange Musa waliwo president wa PPP ali mu wabweru eyo ntera okuwuliziganya naye era oluusi naye bwe mugamba nti wayi kiganye idea yagitegeera n'abakungu ab'enjawulo awo abatera okumbeereramu naye muganda wange Musa Moses ow'erinnya gwe nkubuuzaako ak'enjawulo ate nga sinna Munnayuganda Munnayuganda naye Munyarwanda naye ate nga olabira ddala ng'ebintu abitegeera okiwulire nasigalira kukyaza bigirwa onookwata amaddalaka nakwata ensawo nagonda kituufu nze puresa nenjejjako nega nti wa akamwanyi kange kakalye nabo munju yange akatono kenfunawo kenkuwaako netulyalyakoako kale bwe tutyo tugenda okutambula nejjono bigirwa bula nga bajjukiza nti aba Genuine Estate wali ku Genuine House Wakiso bakyagenda mu maaso n'okutuguza poloti fuuti 5 ku 10 fuuti 10 ku 10 oyagala kuzimba ssomero oyagala kukola faamu oyagala kukola ki ettaka lyonna tulina buli kkubo lyonna erifuluma Kampala tulinako ettaka bwana bwegero mu bintu ebintu biwaguddemu ojja kubikwanjulira sijja kubyanjulira no ku kamera nga neyanziza baddaye mukulu Genuine Estate sebo ndi musanyufu era wakiri tunagende namayumba nasinziira eyo unosinziira eyo nenkoma mu kibuga wakati president sali lwakitula ekituufu kati bw'osinziire namayumba wali ojja kuba onkoze bulungi nnyo bannaye kubanga bannaye ekyamazima siri bulungi abagamba bano abatalina matu abawooza mbuno buli kkubo lirinako enju eri mbizi ewedde emirimu naawe oyo omusajja w'olumbuya oyo afaananira ddala n'akabizi kennyini ojja omwetegereza tamanyi na mbeera gye tubitamu wano ku gurawundi omuntu atalina wadde poloti egenda mu toyireti wano mu Uganda toyina kyoyogera ate ng'oli wabweru wa Uganda nga tuli wabweru wa Uganda n'emirimu gyokola nga tegimanyiddwa ebweru wa Uganda ffe tutende tuli basajja abali kubanga ffe nze nina abantu benkubira wabweru wa Uganda n'atakwata nakugamba mbadde nkola ngaali bizi nakuddira ng'asazeeko misiko n'agamba owaaye emirimu gitutwala eno ng'omulaba ali sirias nja kuddira okitegedde kati ate abonze bentambuza nabo okusinga naye n'osanga bano bafuumula ebigambo ebyekisiru oli n'akwogerako nayongera birizi kyo basirumba bantu mbu kigula lugi sijui kigula lugi na munagade kale na Genuine Estate yawedde biri tutambula nabo mpola bambo ndabira omusajja wa Genuine Estate bali ku simu noti 753 lukaaga 799 noti 753 lukaaga 799 ne ku WhatsApp kweri bakubireko bagambe nti mwami Kwezi yatugambye yagambe nti bubuli n'emitwalo 20 mu mwaka gumoja kubufunye poloti nga akuwadde n'ekyapa yagulawo account z'abantu buli mwezi naddala bali egweru mu diaspora bambi bannaffe abali mu kukola naddala mu Buwalabu oteekako emitwalo 20 kaakati tazikozesa paka ng'ozze n'akulaga poloti n'ogisiima ng'ogisiima sente n'azijjayo gy'obadde wali ku account yaabwe z'obadde oziteekako ne balyoka bazikozesa bw'oba tosiimye sente za bana mu musajja oli yagaggawala muti omanyi okugaggawala ffe abaddugavu tulina obuzibu buli bumu tulowooza nti okukulupanya kwe kugaggawala amangu n'okulyaza amaanyi g'abantu era tulina abantu wano abagaggawala success story zaabwe nga bwebamala okufuna esente ne bazikyusa ne babifuula ebituufu naye nga bayita mu kukulupanya abazungu boolaba abo basooka kutegeera nti tewali awangula nsi kyebasooka okutegeera kakati ne bagamba tubeere b'amazima
kakati no yava mu kutunga misifaliso gino egy'ebisubi gwe nasookerako n'okusulako mu Kampala nga nakajja gwabanga gwa Budeeya nenga munda bisubi bagifunangayo mu Owino eno bagutunanga mmeka 1992 nze bwe nayingirira city munywanyi wange gye nali nsula yagungulira yagwa 12 owa genuine mbe yasookera mu eyo business buli muntu alina gy'ava buli muntu alina gy'ava lwakuba nti abagaga b'omu kibuga balina system kasitapanuwawo bwati nekikwatayo ng'atandika okuteekawo story ezitiisa ofcourse akuwa encouragement naawe okole ki oleme kuggwamu maanyi naye nga bw'opepeta bwoti alimu ekikono eky'amaanyi ekyamusitula kyova olaba bano abategeka emisomo sijui yiya sente sijui jano tukusomese waliwo omusomo gwaliyo eyo Karimu eyagukola ki eyagutegeka Karimu erigi nga naye asomesa abantu okufuna sente Mama Fiina mbefuna batya sente noganda Mama Fiina gwe olimba abantu mbuwali awusigalo ayinza okumalayo nga bw'omazeeyo munange kituufu hawusigala amalayo naye n'omwana hawusigala awe wange va mu ebyo kwezi soka olindeko okuleeta enaakanyizo omwana yali hawusigala ayina amayumba mu Kigobe yali hawusigala ayina avuga kawundu akyusa bukyusa Subaru kawundu biki mukama yamuwa ekiwala kyali kirungi bwe kyava ewange nekifuna omusajja nga mugagga muzibu era nekimuleeta taata wange wuuno zina mujja mu kyalo ekiwala kigagga tekimaintainize business yafumbirwa waligambye yafumbirwa omusajja bwe yafa yasigala atwala business azimbye amayumba agaggawadde nga yali hawusigala ewange wenyini era bwogenda mu Kigobe awo netugenda ampita taata afukamira ku ttaka andi kakati katonda yamubikako akasuuyi oyo mu ngeri eyo naye sisitimu y'abagagga baawano eyaba Mama Fiina yo kwegamba yakutugamba mbu awusigala agume kati eyo yo story emu naye omanyi bawusigala bali mu Uganda obungi kakati oli akugamba mbu yiya sente kola bwoti Mama Fiina bwemugamba tukuggyemu jjajja osigalawo gwe jjajja akuggyeko ekikono kye osigalawo ng'okyakangaza owena kasero owentebe ekyo kikono kye kimuyambe kati ate akasawo lwaki tekakalira kuba otosobola kukola bukozi ebyensaasi ebyo ebyokusuula obumwanyi akamu ne kasimansukira erino gaha ono akuli obubi buno mulabye ebyobusimbi Obuganda ebyo Katemba gwe bazanyira ku bantu oyo ovuge haliya kawundo kujjako era ng'olyafere akasawo nga tekabulamu bando ya milioni 5 amaanyi gajjajjaago naawe leka naawe ate ne gundi yakayanaku ono Abitekisi agati munnange wa asatu mu esatu zagenda wamuli Abitekisi ngayo nalaba sikando yaabwe nagamba Abitekisi tisate bwe zaali zijja zajjirako emyaka tokawulira akantu nakawulira Abitekisi nga naye esibu omukwano gumuwalu yali agudde mu Mama Fiina naye bonna be bamu bali ku mwaliro gwa kutaano bonna be bamu bo emyaka gyabwe gitaalinga bali ku mwaliro gwa kutaano so bakola laavu bakola laavu tanagiyingira ojja mubuuza egwe tomanyi maanyi ga ssente gwe waliwo omuntu omu yanseseza yagambye nti kwezi okaddiye osinga ntaata wange w'emyaka 72 ningamba nti oyo neyeetaaga kugenda Namirimbe bamulongoosa amaaso abantu abamu tebamanyi nti bafa kwezi si gwayombera obwerere olabika wavumye oyo ate nze eyo si nkola yange tebamuvumye si nkola yange nakuteeka mu myaka 7 nze omuntu yenna ansoomooza okwagala okuloza ku busungu bwange ate wana tusibumuwa
nandibadde nnyumba naye yakoze bubi ate yakoze bubi kati nze bweŋŋamba nti ndi wa 72 nga si kyenfaanana era waliwo eyamulumbi yabadde mukyala Namuju yamulumbi namuga nti nno obwongo bwo bulabika babuyiwamu amazzi anyway tugende ku nsonga z'olwaleero kwezi tubadde tukyanyumya omanyi soka ne kujjamu empewo n'embeera eri yonna gy'oyisemu ey'obuzibu kimanyi otambulira mu stress ekituufu nnyo kakati bwe nkuba ekibooziboozi ekyo era navudde ku rediyo ya NBS gy'ekiro 7 nenzijaawo kati ntuse 10 kakati ensonga ya Besigye eno gyogerako kibamuleese olwaleero Martha Karua aleese balooya 50 bonna boogera mu kooti oba balaba wabuwe magezi kakati politics wa kooti no naye nga tetunabala kumutuukako ekigambibwa okubeera kooti gye bazeemu si kooti mu mateeka ga Uganda General Court Martial Tribunal oba disciplinary court erina okukwasisa empisa n'okukangavvula n'okuwa ebibonerezo eri abasirikale ababeeyisiza obubi kubanga abajaasi olwokuba bakola training okay olwokuba babeera n'ebisi olwokubanga balina charge of okukuuma eggwanga olwokuba balina obuyinza bungi balina okubaako amateeka agabafuga ate nga makakali ne kooti egubasalira kati yeeyo kooti yeeyo kooti era eriko ne ruling namba eya constitutional court nti kooti y'amagye erina kukwasaganya nsonga z'abanamagye terina kukwasaganya nsonga z'abasiviliani kubanga teboogererayo mateeka oda wakoze kino ekikontana n'amateeka agatufuga nga banamagye linnya ebbaasi ate nga zo kooti zezimu zisalira ne banamagye ogw'okufa anti kakati banamagye gwomanyi lwaki omusirikale katugeze avudde Somalia nasanga mukazi we ng'ali lubuto namumaliza mu magazini mayi lwaki alekamu erirye erimugjawo kubanga akimanyi nagamba okugenda mboneebonene bana abasajja obukambwe bwabwe nga bwe mbumanyi nange kanzikirire wano agenze Somalia ku foreign mission agenze okumawo mama nginewe alitumba omuganda wa mimba okitegedde kakati namuyisaamu magazini nalekamu erirye nalyekuba mu liiso kubanga amanyi ekiddako oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kiri yeeyo kooti General Court Martial magye kakati banamateeka abazze tebalina kye bagenda kukola kuba wali tewaliwo mateeka ebyawo si bya mateeka ebya General Court Martial fe abaali bagibaddemuko nga tugenza okuwuliriza abasirikale ab'enjawulo misango egy'enjawulo okiwulidde kuba nze naliyo nga nagendayo nga tumukunde bakyamutwalayo akuwuliriza mu kiseera ekyo kwali kuwuliriza mu kiseera ekyo kuwuliriza nga mbirina anti knowledge baginoonya kati singa saaliyo naalibyogedde so naliyo nempuliriza mu kiseera ekyo nno eri tumwine nga yagikuulira liiso limu yali wa bifaananyi naye nga yali mumate ye mulamuzi omukulu wali kyova omukulu akugambye si kooti okiwulidde ng'ayogera birala nnyo ebitakwatagana naye nga ye mulamuzi amanyi kutabula kkala naye nga kati baliba abasirikale baba bakimanyi kyabakola ki kati gwe civilian okutwalayo baba bakulyazamanyiza n'enzirayo nga sejjusa bamututte olusejjusa muvunaana ki
Sejjusa nti tumanyi yali akoze omugomo gutya sejjusa yali akoze omugomo nayiika evivi just ng'ekintu ayagala kikwata nayiika evivi sakuga nti abasajja be balokoka naye sejjusa yabali amuru anti tiyali komanda mutuufu olutalo yalukomya mu kkubo nakola tactical withdraw ate naddamu nakakanya n'omusajja bo ne batambuza ate nga bano abaana tabakkanyisizza kugambye ate olowooza abaana bokka ate nze yali mu risiki y'amaanyi nigwe embi tezakukwata anti kakati bukujjukujju bwange nali siwedde bakunoonyako ate nze yali omwogezi wa revolution osibirawa nkugambye yali biwanvu nze yali atambuza propaganda wano ku ground yenna coordinating amawulire biki kwanukula majje nga googedde pada nkunda nga mutwala kaguddeyo yali omwogezi mu kiseera ekyo nga nze amwanukula ate naye nanyanukula maama General Jusa Return Committee kakati ne bamunywa tugeze mu ebyo bya power 10 biki twali tutandiseewo ne bamukasukaawo neŋŋendayo mu kooti eyo nenziramu okugiraba emirimu gyekola tewaliwo mateeka yali Karuhanga yali Major General Julius Karuhanga yali awo musajja mukulukulu bwati nga yagutuddemu era nga naye talina kyamanyi ku mateeka naye yatendekebwa birala Major General nga yagutuddemu awo ensala gye basala emisango ya kisajja kikulu ebintu byabwe byakinamagye ebyamagye kisajja kikulu mu misango gy'okukyalo byakinamagye byennyininyini watta omuntu mu bugenderevu mbuge wakozesa mundu toli mutendeke tokimanyi nti emundu etta tokimanyi nti mu training bakutraininga ne bakunyirizaamu naye nga bakuteekateeka kumanejinga busungu byebibuuzo ebibeerayo oba ogeze mu kifo kikyamu kuba kati mu kiseera kino Dr. Besigye civilian newankubadde nga yagakola paka ku level ya Lieutenant Kano naye civilian kubanga is a retired Kano yes is a retired Kano kati civilian toyinza mu subjecting eyo so baloya be baleese omukyala Martha Karua ne tiimu jazze nayo nakomyo bagoberera nga bakyagumbye ku law council wali eri babawe baluwe bakkiriza okwapiyaringa okiwulidde nekibanga kikola ki tibana bakiriyalinga bakyali awo naye politics wa court singa ebadde civilian court civil court zino ezaffe omusango gubadde kugenda kutaba banakenya banauganda abaloya nga bavudde ne Kenya gubadde gugenda kutaba naye kakati bano we bazze mu kooti maasho bagenda kuddayo e Kenya banyumize banakenya nti oli Museveni tumusagisanga si wa bulijjo kooti tewuliriza na kuwuliriza era bwatukwatamu e Kenya kati Museveni omulaba nga yagenze e Kenya tobalaba nti befuula bakabi abanafuyanga watunafuyiza wano ate fe atulaba mu akantu banakenya bewaga bwewazi nkugambye kyebaliko batunenya obusiru naye n'abala abakwatamu bamutegeera tewali waddamu kufufuma tebakulimba kubanga era Ruto lyekubo lyakwata era ndowooza olaba ebigenda mu maaso bakubaganya obutebe mu kuziika eyo e Kenya oli Gachagua gwe bakagoba kuba deputy president emiriri bagimenye endabirwamu Ruto kye yamukoze yamusetinze abayaayi yamusetinze egaali
obutebe nga 405 ne bumenyekamenyeka wali obaddeko mu kivulo ekiyise omuyimbi tazze kyaliko eyo ekatosi webale nnyo obu ne babutwalira waggulu kikyabadde mulumbe butenti waggulu bakubaganye emiridi nga 20 ne gimenyekamenyeka kakati yeyo gye bagenda byabufuzi ayagala kumunafuyiza ddala ono ayagala mwesimbako mu kulonda okujja kyekitegeeza anti mu Kenya temulinda Ruto yandibadde ayigira ku kino yagenda ku airport okulinnya ajje Uganda ne bamuganda era Kenyatta n'amuyisa bubi abantu tebamuwa sympathy vote yalowooza ono tebamuwa sympathy vote n'amuyisa mu mbeera tomanyi abazungu bagamba obuzungu obuyinza bukoraputinga omuntu buli obeera nabwo obungi nnyo bumuziba amaaso oba tokyalaba neweerabira ne byoyiseemu kakati naye nga ndaba era Kenya bahedinga si walungi bayinza okuddamu okuttingana empalana eri mu kusigibwa mu Central Kenya mu Mountain Kenya abakyukuyu against abakalangini jambi eyinza okaba mu maaso mukalangini baliwo abasinga amaanyi bakyukuyu abakalangini bana bati bagude ku kizibu andi kati kabira ezebbiri kiringa bwolaba Buganda ne Busoga ezeriraanaganye tetuba tukoze alliance ekwatagana mangu bwe tuba twawukanye tusobolera okwawukana buli region yeetaaga ginewaayo naye nga majority bakyukuyu kakati lwakuba ntufano mu Uganda tuli bafala tetumanyi bibalo byabufuzi kuba kati yo omukyukuyu we Kenya buli bamala emyaka 5 nga talina president aba talina mu Kenya tekisoboka busobozi kisoboka kiti ekyo nga tetulina president kyova olaba Uhuru era yakyasinza amaanyi omukyukuyu byobufuzi byawo abaganda tumaze emyaka tewali afa nayo nkaaga mu mukaaga paka olwaleero myaka kumpi 5 mu 6 tetuyaayaana tewali kuyaayaana n'abagezaako okusitula emitwe tebabitegeera bali abakyukuyu bategeera engeri y'okwata obuyinza nti tosobola kukwata buyinza nga tokoze za alliance kabira kijo gye weetaaga ey'okumpimpi ey'amangu bakalangiini kubanga bali abanothana aba Raila Odinga baate bategeera bulala kiringa abantu bafe abava mu north eyo bwe batyo obiisana nabo bubiisanyi bo bakubiisana nabo bubiisanyi gyava eyo naye kati naye alina besi alina vibe ye lwakuba nti kati yajjamu ebituli ennaku zino okuva lyasalawo okola ki omanyi ye wabulizi gavumenti ayagala kubeera wabweru engeri gyakuze agamba kakati ninda ki eya Ruto aliwo oli mu kisenge wennyini gwe yakamala okubagana naye juzi agenda ali ye chief campaigner ow'okumunoonyeza omulimu gwa chairperson African Union Ruto endulu eri opposition ye Kenya yakaaba dda era kati oyo omukyala Martha Karuya yaliwo ng'akwatiridde oludda oluvuganya ate jjukira bo bakola emikago gyabwe ng'ate gya bubiina obw'ebyobufuzi obutonotono kati okola omukago nga Azimio sijui Kenya Kwanza ebamu obubiina bungi obugyegattamu ne bakola Kenya Kwanza kati n'Abazimio nabo balinamu obubiina bungi obukola Azimio kakati mweyo embeera ne baba nga Raila Odinga yabalyamu olukwe kati akola ne Ruto direct nga Mawubu yakikola wano enkola module eyo ebyawano byakyana kito nnyo ate tobigeraageranya
ffe bannayuganda tetukkirizibwa kwogera ku byabufuzi tetulina kye tubimanyiiko naaka nze nkubuulira muzeeyi yatunafuya n'atujja mu lubuwungu nkugambye tewaliwo munnayuganda akkirizibwa kwogera ku byabufuzi kuba tetulina kye tubimanyiiko naaka naddala generation yaffe bamusajja mukulu bano ba General Museveni n'abalala abo be baali bategeera ebyobufuzi fe omugigi gwaffe gwakukuba luwaali anti kukuba kusaakanya ku social media kusaakanya bazanya kabaddi kandi bakabaddi ebibwe ebito ebya TikTok nfunye views 1.4 katambi kalinnye kali 18K nze nkubuulira akatambi kalinnya nze mbiraba ku line okwo views wazirabye comment wazirabye ng'oli byalinamu interest kyokka munnabyabufuzi ng'ogyeko gwe kwezi nti gwoli wa media gwoli munnamawulire gweoyagala viewership nga yaki ey'amaanyi kubanga gwoli wa mawulire oleeta abantu ab'enjawulo naye osanga omusajja nga naye yefudde munnamawulire ali ku bya gavumenti egenda akakwezi katono bwe kati n'azimbira okwo kati ebyebufuzi ebyekisiru ebyekyana ekitebe biri mu Uganda wokka eri e Kenya baboogera power tuli mu gavumenti tetugiriimu tuli aki mu gavumenti yo tuli aki mu gavumenti yo era ogenda kulaba Gachagua gwe bakuwa deputy ajja kujjanga presidential candidate mu alliance ate erimu bano baani Bamatha nga yagikulembedde kubanga ayina abawagizi vibe agirina ate nekana mu nsawo kubanga bo bannakenya baabala ekibalo ki ekikola ebyobufuzi sente ki ekikola ebyobufuzi sente ekyo bakitegeera ozifuna otya gavumenti yesinga okuba ne sente tosobola kwogera ku byakufuna sente kwezo ninga kibaddemu akaseera katono lindako kankubulire kino ekigambo kwezi manya statement eno nkulu nnyo tosobola kwogera ku byakubeera na sente n'okuzifuna n'okuziwangaaza nga toli mu bya gavumenti oba osaaga busaazi ate oba ogenda kukola ki kubanga gavumenti ekuwa contract yemu kwezi ku saizi ku nankanyiyo ku level yo okuwa obuwi contract nti gwogenda okuleeta omusenyu ogenda okukola oluguudo olw'amabira stretch wokaawo musenyu kugujjawa mu Lwera oba tobanja sigemanyi goliko sigemanyi goliko paka kati okitegedde kakati bannakenya bakitegeera nti the biggest employer is government and the biggest source of income is government kyovola buli gavumenti baabajenyigamu bonna naye ffe tuli badongo General Museveni tumulekera gavumenti n'alya n'akoowa n'okoowa yeka imbutuzize n'akoowa n'okoowa n'akola byayagala zayagala zagabako naye yagala noganda aganafuna bano gavumenti netugirekera omuntu omu era tewaliwo nsobi Dr. Besigye yatukozesa nga bannayuganda nga bwe yava mu kalulu ka 21 obutadda mu gavumenti yali ayingira gavumenti era alina okuddayo wajjajja omanyi kye twalifunyemu nti bwe yalize olw'embeera gye yali eteereddwawo General Museveni yali anegotiatinga mu biseera yali ateesa ebya serious nagaba Besigye oyagala ministry mmeka nti 5 oba 7 zotagoba zeziriwa eno neeno tiye ki ekirala kyoyagala ti nabadokita bange nabaloya bange ninabaani
mugigabana kuva waggulu paka wansi paka ku headmaster w'essomero nemugigabanira ddala naye gwe okimanyi nti olwaleero ne headmaster w'essomero lya gavumenti asembayo wansi mu kasomero akakola obubi ennyo naye awagira jjajja ate kati ono omukolo otya otawagira jjajja obufuna okiwulidde kubanga ffe tetulinaayo space twagirekera jjajja yekka eyo yali fundamental mistake ey'amaanyi era yetukubisiza paka olwaleero nti gavumenti abagibeeramu ffe twali bato nnyo ekyamaanyi ennyo twalizeeyo kusoma kumaliriza naye buli lwosoma ng'olina abantu bo mu gavumenti osomera ku shuwaddiiru osomera ku shuwaddiiru okiwulidde kuba mu 21 nze ali wa 17 naye nalonda nalonda gweoba okyali ku ebyo olw'obwagazi bwe nali nina olw'ebyobufuzi nalonda kakati abakuddayo n'abaako ebifo byakwata mu gavumenti ya jjajja tetwandibadde namagye ge tulina olwaleero nga galo recruitingiba omuntu ogwo tetwalibadde na poliisi gye tulina olwaleero nga muntu ogwo yagizimba tetwalibadde na prisoni eno ekukonkona n'ekiro mu woodi ne baggulawo yogere n'abakulu tetwalibadde na public service efaanagana bweti corruption levels tezaalibadde bweziti kubanga twalibadde nga naffe tuzimbira muli munda jjajja atambula naffe bwe tutambula gavumenti bwe batyo bazikola ki ebyobufuzi ebigumidde va kukwona alya n'oli alya ebyobufuzi ebigumidde bwe batyo kiba kyangu n'okumuggyako nga naye talina na mpalana y'amaanyi nnyo gyakuteekako kuba akimanyi ebya gavumenti obimanyi obadde otambuza naye naye kati twaddira gavumenti yonna netugirekera jjajja netugamba katumugye mu ofiisi nga tuli ku periferi kati ife abali mu UID nga tubeera wali ku Kizito Johnson ku Johnson Street wali netufuuwa ebigambo ebiyitirivu ennyo naye nga ne Museveni tabiwuliddemu wali nekikaneki baba UID boogedde omwaka ne guggwako ogwokubiri ne guggwako abasajja bo bakakande bakaddiye tebalina impact abo bonna bamukaaku abo bamabike bonna baweddeko lwa nsonga ekibalo bakibala bubi wansi jjajja ne tumulekera ekintu kakati nakati yensobi gye tukyalimu oli nasinzire Makerere Kavule n'akasuka ebigambo ebyakabi ennyo naye kati bafuutu soja ne bavayo baga nti jjajjaawe tumutwala ku luno kakati ye jjajja alinga trailer kati trailer zezimu ku moroka ze nalwawo okulaba engeri twakulira ffe ate ngayengereeta ki ebuyende ngaereetayo ki zezimu ku moroka ze neewuunya ennyo nga nsoose ogiraba emoroka empanvu ennyo eva kuno nakuli kakati trailer eyo oli waba agivuga akagaali ne kagyekwata kavuga akagaali n'agyekwatako emabega driver tasobola kumanya nti wakagaali ali kuli oba akatomedde katomedde omupiira nti driver awulire ali mu maaso eri tasobola kubanga akagaali kintu kitono nnyo ku trailer kati jjajja naye yazimba ekintu kino ekigaziwa bwekityo nti oludda oluvuganya yatunafuya lulinga kagaali tasobola nakumanya nkugambye oluusi bazuukusa na muzuukuse naga nti bano abademokrasi boogeddeyo kino muzeeyi kati nali awo nakolayo ka response awo najeregajerega nga bwomumanyi naye musajja wakatemba nnyo najeregajerega nanafuya nabalowoozesa nti abamanyi era we mulimu mulwanyisa kumba ali ku birala nnyo kumulekera kintu ali ku birala nnyo bitwala eggwanga mu maaso kumulekera kintu
yazimba buli kintu kyonna nga kiri mu control ye. Kati Kenya tewali alina maanyi gasukkiridde ag'enkomeredde. Baddeko ne mwami Luutu n'agamba nti nno muve mu byobufuzi mwami Kwezi tokkiriza abaana bakugenda yeeyo konze lwaki mbuba state agent bebasinga mu opposition obungi ne mubuuza nti ate mwami Kyagulanyi n'agamba tomanya nayinza okubeera state agent gwe n'ogenda n'oleekaana n'okola ki naye nga gw'oli naye state agent tuvudde ku byabeesige okubanga abazungu be yali ayogera nabo ate baali ba state agent kakati olwo omuntu wa opposition omutuufu yaliwa no ekireetera opposition okunafuwa nefuna ba agents be bayita ba state agents so ngeri yemu subi butabairawo kasita subi libulawo erikwata gavumenti buli muntu atandika okweyiya asurvivinza atya paka Katonda lwalikola ki lwalisalawo suubi kubula mu bantu bali bonna ensi zonna ezizanya politics oyo wa regional blocks and kukwata gavumenti kuvaako tewaliwo gogamba nti ono atuliremu olukwa abadde abegera bali kati tiimu ya Kenya Kwanza eba eggumidde ngerimu abasajja babinywera ne Azimio Wamwoja nga naye eggumidde erimu abasajja baani tuyinza kuleeta sitole mbw ate state agent wacha wewe bajide mu helicopter Kenya ngamba nti ngirunga olubyobufuzi babitambuza kati tugenda kubalaale naye mu parking ye Moroka mulimu emididi 8 zimpenkoni helicopter 12 weziri wali eyo timu ogiyita ya muzanyo esubiri baweriri batiririwo kati bebo kati fuwano tukubalaale nga waliwo omudidi ogu gwa leader of opposition nga ya government jajja ate ya jajja yeriwo jajja ate yataddemu n'amafuta nawulidde nti no bagenda kuzanya mupiira abaka wa parliament wiiki ejja bagenda Kenya leader of opposition gwe bawadde air ticket abaka wa parliament bagendera mu bus kituufu bagendera mu bus mukungu wa gavumenti kakati oyo ddala aba ali mu struggle ejjako jajja ebyo alina okubifuna ebyo ebibakakkabi ate kakati oyinza okuleeta wansi era oli agambi wachachachamu yako wewe wachachachamu yako kubanga oli mu good life oli mu good life ate ogamba gavumenti mbi etyanga gwe olinye first class ogendera mu nnyonyi ozanya omupiira naye tonawulira yakayana sente z'eggwanga zigenda kwonoonebwa kati bagenda kusamba ki for sure naye okugenda mu regional sittings olwo sente z'eggwanga zibazo kubanga ababaka okusamba omupiira kigattako ki ku mutaka w'ebuyende ow'ekamulinze gyenva nti Uganda eyongera okukolagana ne Kenya nga tetwemanyi fe abadde mu East African Community okuva mu gyenkaaga nti kiki era biba byagenda babaka kwekwana ogenda ofuneyoko kuwe Kenya naye afunze owe Uganda bwe bityo ni lwaki bino byo tebakayana kwezaala mu baana abalonzi mbuno gavumenti eyonoona ssente nga bagenda kufuna allowance ya siringisi dola zigenda kubeera dola 7 buli lunaku zibagenda okufuna nga allowance leader of opposition ticket yagifunye dda abamukulu zaake be bamu bagenda okusamba emipiira n'okudduka emisinde yawonye dda amangu ago yawona dda yawona olunaku 2 yali awonye kale kakati ekyo lwaki tebakyogerako nga bwe baleekaana ku bintu ebirala nti eggwanga ligenda kufiirwa ssente ppiti kakati ababaka tebayinza kuleekaanira ku benefiti zaabwe ne welfares zaabwe tekisoboka busobozi kubanga baba bafunye time ey'okugenda wabweru w'eggwanga ku ssente za muyi w'omusolo okiwulidde bagende bajoogemu bagenda kwambala bipale bimpi nkugambye nakwezaala mu baana oleza waliwo bizinesi endala
babazaala mu bannakenya mu bannayuganda kyonna kyekiri era kati bebuukinze dda buli omu yabuukinze dda owuwe tosobola ate kati oyinza okulabula omulonzi ng'ogenda autu bagenda autu tomanyi nti omupiira leisure time autu bagenze autu kunyumirwa kino kiraga kyeggwanga tewali direction eggwanga tulina kukola ekigambo kiri kimu basebo tulina okukkiriza nti tusaze magezi ki okufuna Uganda gye twagala kubanga nze nga bwe ndaba Uganda gye twagala bannayuganda baliraikira obutagisalawo amagye ge gagenda okusalawo Uganda eddako amagye gagenda okusalawo wawulidde gye n'omuhozi badde bamukubidde amasasi etteso anti kyembadde nkugamba ekyo nti amagye ge gagenda basajja bakkonye babadde bamuswami kubanga ate jjajja bw'omunyiga epeesa eryo nagamba nti Moses has been gunned down kakati awo tebiba birala jjajja oba ose oba tosooli ne jjajja ayinza n'okufinga jjajja gwoba okutudde naye bw'omuwulira jjajja we bw'omuwulira nti mutabanyi we kaweddemu omuzindaalo tuba tulina okuguvaako kuba kati aba agenda kwonoona buli kiramu abatazigazaawo kubanga oba omuzize emabega emayiro ebi okufuna omulala gwazimba nkugaba ebyokweyogezayogeza tuba tulina obivaako jjajja aba agenze kutabuka ebya siriyasi ate lwaki ati nze nkubuulira kiringa bw'onoozimba ennyumba yo wali omitinzeeko omusajja gwe bamenyedde ennyumba nga adde ku mwaliro gwakuna KCC nejja neteekamu kyesikaveeta emiliyoni 600 neruyuwa bweti omusajja oyo olowooza aba ategeera yabajjajja emyaliriro 4 ayagala tuuka ku gwa 5 amalirize ennyumba ye neyiika ekigambo kiba kinene kati Uganda eddako nze mu ndaba eyange kubanga ffe bannayuganda twefudde ffe tuli mu birala basiviliani abasinga bali mu birala tebamanyi na politics agenda mu maaso okitegeera nosanga oli nakugamba watulyamu olugwe natagaana kuwuliriza ogamba ki ng'anyumirwa onyumirwa kuwagira bbira mupango kuleekaana nabalabye nga bazina mubasala eddiro bava mu nuupu bagenda mu NRM naye nga bavuuka baleekaana buleekayi n'omulamu togutegeera okitegeera kakati ttiimu eriwo etuula wansi n'ebala ebyobufuzi n'ekiddako ate y'amagye ekyewuunyisa kati ebala nze mu ndaba eyange nyinza okuba ndaba bubi naye mu ndaba eyange ttiimu etajja wano kubanga tewaliwo buzibu bwe tulina nga kujja wano ku muzindaalo okwogera tewali kiziza lutalo mabega ng'ekyo okufuwa ebigambo bino ebigambo bye tufuuwa ekisooka birabula omulabe wabadde alina ensobi n'atereeza we kiba kisobose ekyokubiri omulabe akola ki akutegeera position kwoli kubanga oba obikoze eki obyogedde naye neyeetereeza nga bukyali kakati ffenna bu position bwetutyo bwetuze tukola ki tugwa mu kintu ekyo tugenda kukola tutyo okulaba nga omulabe taddamu kutubeera bwati tetulina choice kubanga ffe twasarendalinga rights zaffe netuziwa amagye era pulezidenti yaddako ekisooka tamanyiddwa ekyokubiri ayinza okufa mu magye essaawa yonna
essaawa yonna nze nga bwendaba kubanga amagye gatuli ahead mu kubala ebyobufuzi kati UPDF eyo gyolaba babalaba nga abatabiriiko naye nga bebabiriko ennyo no bino byetulimu sijui balinnya ennyonyi mugenze California mu America sijui kiri oba babadde Colombia eyo wansi eyo mu bayaga eyo wansi gyebabadde ku luno ebyo byonna just kunyumirwamu bunyumirwa leisure time naye kye bayita power game politics ow'obuyinza ate ali mu magye mukono guli eyo gunyooka kati gwogenda otya okutuuka mu madaraka ogenda kukwatagana bamagye kati anti amagye amagezi getaaga population obalira nga amagye amagezi nebigirwa ojja kuntwala nga kaguddeyo okimanyi ojja kuntwala nga kaguddeyo nedda nze kubuulira getaaga population ate nga yemu abaliwo abasajja abagezi gwe nokimanyi nti amagye etaki gawambako nekiyiika olinaga emisinde negifuuka emisinde naye nga bantu bebakiyiisa oli yakunga abawagizi be n'agamba naye batwala ekintu kyaffe mujje tulwane nayewa abantu mu kibuga kuneegaana naye yali yewedde nga bamutegudde abantu nebagaana ne bakiyiwa bakuploters ne bateekako emisinde abamu basibira Uganda abamu Kenya abamu wuyo tojjukira biseera wano mu Uganda mulimu abanataki bangi olwo ng'ebiganye ngeri gwayiika ne bakola bu supermarket wano era abasinga obungi basibira wano bakyaliwo kakati bwe tuddayo ku nsonga ya Besigye katono bagamba nti abaana bano abaali bagenza okutendekebwa e Kenya mukwaliko informa yagendanga alagirira gavumenti tuli wano tuli ku kino tuli ku kiri tugenda kwewala tutya ensonga eyo era nga bwe nalaba engeri gye baabasenamu n'obuwangu gavumenti bwe yakozesa n'engeri gye bakugamba ekintu engeri gikyakolebwamu olabira ddala nga bayina insider kati General Museveni ku bimu bintu byazimbye intelligence system ye naddala ku political side agizimbye agiwa obudde ate ne sente ateekamu kakati muzibu nnyo wakugalira ng'olina kyopulaninga muzibu nnyo wakuoperatingira above the radars kugamba n'okola emirimu gyo ng'oli above the radars obuuke radars za General Museveni kiwanvu wamu oteeka okuba toli wa bulijjo nga byokola jjajja tabimanyi naye nga binfolovinga abantu bangi kiwanvu wamu naye kyonna kyekiri ezimu ku strategy ezimalamu infiltration esookera ddala aggressiveness ffe kennyini abali mu nkyukakyuka tulina okuttayo ku bantu tuyita muguddeko abeere ekyokulabirako omunyolerewo gomanyi abantu jjajja byeyanyola nga tanatuuka beyategeranga nti no bano bakubega nga tanatuuka bakuba obufuuni naye nga adde musajja we naye ate ffe bano betumanyi nti no bali bankwe ate bali mu kintu nnyo era bebasalawo bebakutte n'ensawo y'opposition abo bennyini bebalina okuba ekyokulabirako ate kino abakitya nga ate bakontrolinga ekiro nze nkugamba wabawo amagezi amalala gwe tolabangako omusajja n'afiirwa mukyala we nga yamuse ayina epesa lyanyize mukyala n'akola ki n'afa naye najja mulumbe nanyolwa nnyo mukyala wange angenziru kitalo nyandekedde abaana ye munyize kati ebyo byabufuzi biri high profile ebikwata power Cyprian Kizito Lwanga n'ogamba nti temugezadde muwa gavumenti akalulu ekera nokera ngofu
era example gye nkugambye gye njagala otegeere nti omusajja ajja mu tenti abakungubazi bakuŋŋaanya omutwalo mulamba n'awa speech ey'okungubagira mukyala we ayambadde galubindi za bulaaka byesuuti enzirugavu okiwulidde ayogerera mu luzungu naye nga eyamunyize ensi bwetyo bwetambula teri feya naye fe opposition otya n'okutomera ekikere kandi sita bwebwatuka bweti oduka bisinde kwagala kuwulira bubi abantu bayingira ne mu buyigo balabiri eri bwe bati nkugambye otya n'okutomera embwa ogenda kutta ekitonde kya Mungu gavumenti kutta zino ezaffe ez'ekifirika okubeerawo senkubuuli nze bantwala ku CMI nensangayo abasajja abalina ebirevu ebya sunna bali bamusiraamu bamujahidi bali abamalayo baseke makutukumu nga byagwa akalika nga bali eri wansi babivanako basigaza kusoma Qur'ani kiki gavumenti bali ensi temanyi obaje bali bamujahidi abakambwe Allah gavumenti yabawumuza eyo ate waliwo abaafa mwabakyali abalamu muli just bamukisa waliwo abakola ki waliwo abaafa emiramo ne babaziika eyo ne bataziikibwa nakuziikibwa basuulayo busuuzi ate oba oli mu kategore y'abwarebo ani akuziika kati abo bamasheeka bewasangayo abagalevu agagudde akaleka bo nga bali kuki amaanyi gabagubwa nabo bakkakkana muzeeyi yabanafuya basoma Qur'ani Allah abajjewaawo duwa bazisoma tebazimalayo waliwo duwa eyo esinga amaanyi esembayo bagiyita Al-Fatiha nabo bagikusomera nnyo ndowooza nga buli kawungeezi ojagala Al-Fatiha ne mukola ki ne muwanika emikono Mungu abakole ki abasaasire muve mu kifo we muli awo kuba yasinga okumanya bazisomasoma ddala babeera mu Al-Fatiha buli lunaku endowooza ey'amaanyi okiwuli ojja kubuuza musiraamu ajja kubuulira nawe bakumatiza ne bagikusomera muganda wange bw'oba oli mukomera buli kimwogezaako buli kintu kyonna ekijja baga njala okubuulira tewaliwo omuntu abeera mukomera nogaa oli kushiwa ddiru nti ogenda esaawa yonna tomanye bayinza nobagamba nti mugenda mu kooti enkya mugenda mu kooti n'ogolola ne mutuuka mu kooti omulamuzi tazze basi ne mugiddamu kyokka nga gufeero yo ebadde ewedde nodda duwa ne mugiddamu bupya maama nekaaba kakati ebya gavumenti bya bukambwe n'abasajja tebagonda dda jajja teyabanafuya n'amaanyi ne gabaggwamu ebyokuvayo ne babivumula ate kakati gwosigala olopa wa Katonda kuba Katonda y'omu akulaba gwali mu kkomera naye Katonda y'omu ate yeyawa n'oli akutaddeyo amaanyi agakuteekayo akukangavu naye wali olabyeko ku muntu yenna bwe walabako mu CMI eyo wansi nga bamutadde sinaddamu kubalaba si bangu bakulaba si bangu ekisooka obeera nabo obudde butono ekyokubiri woba oli ku CMI wali oba totunula baba bakutaddeko akakutiya ku mutwe buli lunaku babateeka mu seero mulabagana anti mu seero mulabagana kituufu naye nze mu kusooka bantwalangayo nga akakutiya kali ku mutwe mu seero eri nga tebakakugjaako anti bakanzijjako oluvannyuma nga n'emikono giriko enjegere emikono giba gisibiddwa empingu ogenze nokusala byayi
omanyi okusalira ebyayi ku mpingu gwe n'akakutiya ku mutwe kati wobisala woba olabyewo oba osala ye momenti yokka gye bakakuggyako n'osala ebyayi byo mangu mangu n'olwala n'ekidomola okuyoya amazzi ne bakakuzaako twende jju okweyisaayo akawero ebyo bibyo ebisigalira okunumba nabyo ezo zitoleza ez'obusiraamu mu mbeera bayonjo nnyo ezo gye zikoleramu ku muzikiti gwe wammwe ovaayo bwotyo aterekera noddayo bwotyo okunumba bukunumbi osaaga n'okusaaga lwajagala osiibule futulabye ebintu mu nsi muno kati woviirayo okweyonja muganda wange oba okyabirowooza nako ebyo nina fulagamenti zezize nazo toyinza nabirowoozaako ebyo tosobola kasita ebyayi bigenda bwetambula ddamu osiba empaleyo twende ju oddeyo mu interrogation room kati byokufuna buzuzo tosobola ewakyezava teziyitamu kubanga bwobanga olina embeera nuwena eyitamu edira siibula tugende sebo tebanyamu mwebale nnyo okubeerako mwebalire ddala leero bwe tutyo tubadde tujja kuddamu ku friday mungu ng'asazeewo naye tusaba abasebo ne bannyabo mutudduukirire akasimu kabongere tukole emirimu gya struggle gino omwaka ogujja ebyokwegayirira abantu tujja bivaako nga bwenkugamba buli muntu akole nga bwalaba ekiba kikole ki ekiba kibe tetujja kwegayirira aziffe tusoose ku nsi kuno ate ffena tuli basajja so mweye embeera enamba kanjiddemu 0772 849 988 munkondeko tuwayemu eya airtel eri 0704 965 446 waliwo omusajja waffe yansuubiza amasuuti naye ambuzeeko ku layini okwo bamuyita Wumarukato seeka Wumarukato yonna gy'oli yafuna accident naye ndowooza kati yatereera naye omanyi emmoloka bo ze bavuga eri mpya ojja kujja ne ku dduuka ewange sebo nange ngajjira ddala bweru masuuti ngajja bweru tujja kulaba ojje ufunemu essuuti waakiri eneegenda neeri ennaku enkulu sebo kankwebalize mu kamera naddala eya bulaka oyagala ya bulaka yakuziika si yakuziika omanyize mu byamasuuti ndi wa bulaka tujja kulaba essuuti ojja kujja olondemu ye neekunyumira kituufu nnyo esebo ate kati nze onompubwa minisita sina contribution gyenkola ekyo kyo sebo olwalo lwenyini ngenda kukusalako kuba mbadde bubi nnyo batulaba balungi mwebale kubeerako mwami kwezi ye kennyini yabitandiseeko anjiyemu essuuti owekitiibwa omukulu wa real estate owa genuine estate omukulu Stephen Barros naawe gyoli yonna tukutumiddeko tukwebaza emirimu gy'okola era tukwagaliza Christmas ennungi bwenaba etuuse kyendowooza nti mweno season agenda kutunda ploti nyingi nnyo kubanga ababye byobusente ebyo byonna byonna baba bakola ki babutuuza awantu gavumenti eba epafominga nnyo nnyo ne economy eba epafominga nnyo mu biseera by'ennaku enkulu zino so naffe sebo tujja kuyitira eyo bwe tutyo bwe tutambulira ejjo nobigira olunaku olwaliro mumumanyi musajja waffe atumalako stress abali ebweru bakwebaza nnyo mbu batambuliza ekyeyo kyabwe nekitambula nekitambula kale tuwuliziganye ku lwokutandula sabbiiti eno beere bulungi bweraba